إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. وبعد، متنا مجبغ الله سبحانه وتعالى tumusaba sokusasa ebyengira n'emirembe kuwa ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku bulungamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tuliyimirira mu maaso g'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwe twakasomako enfunda ebbiri eziise gugezaako okugyawo bushubuha ogunene ogwasensera abantu era nga gulwadde gw'amaanyi nnyo, gubabala embiriizi mu be tusaala nabo n'abalala be tutasaala nabo, nga bagamba nti eddiini yaffe bya buwangwa by'Abawarabu, era nga bangi nnyo ekirwadde ekyo kibasensera ne batuuka okutulangira nti ffe tutinkiza n'ebyobuwangwa by'Abawarabu ne tulekawo ebyaffe. Era abantu abo bennyini bagamba nti eddiini tejjaawo bya buwangwa, eddiini tejjaawo bya buwangwa. Era abantu abo bennyini balaba nti Allah subhanahu wa ta'ala okutondera mu nsi Uganda yamanya nti tuli mu nsi Uganda, era ensi naye eyina ebyayo. N'olwekyo eddiini teyina bogera ekigambo ekitali kirungi, teyina kutuwunza netusuuzaawo ebyaffe byonna. Enzikiriza ezifaanana bwe zityo, ebigambo ebifaanana bwe bityo kyannaku byogerwa abantu abakola emirimu gy'obusiraamu. Kubanga omuntu bw'abyogera nga takola mirimu gya busiraamu aba akulumako ki? Bw'aba takola mirimu gya busiraamu aba takuluma. Naye abakola emirimu gyennyini egy'obusiraamu bennyini be basinga okutuluma okuba nti bavaamu ebigambo ebyo. Ne tufuna ekifaananyi kyennyini ekigamba nti am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, oba omubaka waabwe tebaamutegeera. Bw'ototegeera mubaka kitegeeza ne bye yaleeta oba tewakoze eki, tewabitegedde. Buli lwonna lw'ototegeera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bye yajja nabyo byonna tosobola kubitegeera. Ate onobitegeera otya nga ye tomutegedde? Abantu bangi batamu ebimu ku byeddiini. Abantu bangi nga twolekera ekisiibo bakyakaayanira ebintu byabwe ebyobuwangwa bye baasiŋŋaanibwa nabyo. Mu wiiki eyagwa nabagambako omusiraamu omu, basiraamu babiri abampita okufulumya ebintu byabwe ebyabwe, nga musajja mukulu mutabani we amumatizza amunnyonnyodde n'ategeera. Mutabani muvubuka n'agamba, muzeeyi n'agamba nti naye engeri nkyali mulwadde nendaamu. Ne wiiki eno yennyini eno gye twogereramu waliwo bwe twali tukoze nabo endagaano ku bbalaza, bagiyita bbalaza ffe abakulu. Ebbalaza eno abaana abato ba Hassaani tebamanyi nti bbalaza. Ebbalaza ne sabbiiti ennimi tebazimanyi. Naye ku bbalaza ya wiiki eno twabadde tugenda awo kumpimpi w'ensonze,
era tujjeyo ebintu nga nyini yabiina agambye mbitadde. Kakati ate mu b'effamire abeeyita abasiraamu abalala ne bakuŋŋaana ne wabalukawo olutalo, tajja kubitwala ajja kubitwala, tajja kubitwala ajja kubitwala. Kati batajja kubitwala naye basaala ne babibba. Era emaali yaffe be bakyagiina, emaali yaffe baginyaze okiraba, bagibbye ne bagikukusa, tetunnamanya waweeri, naye ng'ebirango tubitadde buli wonna we tusuubira okuba nti agitulabirako, emaali agituwe tutaase ekika, naye abagibbye basiraamu bwe beeyita bo. Kati weewuunya abantu abasaala nga baga tetusobola kukwata bintu byaffe tubiwe omusajja omutabuliiji omutanzania abitwale, tekisoboka. Atwale ebyaffe, ebintu byaffe byonna byonna bibadde bitambulira mu ffe biddemu, oliye atugaggawaleko, ye azaale abalongo, yabeere bulungi, emikisa gyonna ye yeesiime, ekika kyaffe kino akitwale. Buli kaseera wabeerayo abakayana. Waliwo eyo mu kitundu kiri mu western region, era waliyo omusajja muyivu nno ddala, muyivu, yampitira naye okubeera nga ŋŋamba jangu bintu bino mbirina, nina ebyange n'ebya taata, naye okusinza ku misomo gino gye mpulira jangu obitwale. Kati naddamu okumukubira, nangamba omukyala yazze n'ampaabira mbe ekika kyaffe, ndi ono wuuna ayagala kutwala ebintu abiwa abatabuliiki. Nawe kati nkyali awo, omukyala yampaabidde. Kati awamu n'ekyo eddiini agyagala, aga njagala kusaala, njagala kusiiba, njagala kutegeka ddalasa, naye ebyabwe abantu abasinga bikyabali wano mu kifuba. Kye baliko ga tebakimanyi nti bazannyira ku nzikiriza. Eyo yeddiini yennyini, tebannaba kubeera mu ddiini munda, ebbanga lye banaamala nga bakyali mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kyobalaba omubaka sallallahu alaihi wasallam okulwanagana n'abantu abo kyali kinene nnyo, nga tannabagambayo kintu kirala wabula ng'akyabategeeza kutereeza ddiini yokka. Ng'ebbanga lye banaamala ng'eddiini yaabwe tennaba kutereera, tewagenda kubeerawo kwesiima ku dduniya ne ku akhira. Era ayati nyingi tujja ziraba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama asika nabo omuguwa, awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum, abange ne bwe mba mbaleetedde nga kye mbaleetedde kyekyobulungamu okusinga kiri kye mwasiŋŋaanako bataata bammwe, era mwe musigala mugamba kiri. Kati abantu obusiraamu alaba nti abulina, naye ne bwe mugaa nti buno obusiraamu bulina okukusuuza biri byonna n'obita, agamba nedda. Obulungamu obusinga biri bye tusiŋŋaanyeko ne taatawo, agamba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بوبغا nti bane mujje eri bino Allah byassizza ery'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baga nti bino byotusanzeeko ne bataata baffe bikyatumalira. Obulungi nga bwe njogera bulijjo, obulungi bw'abasajja abo bo baagaana okubeera naaga bwe bulungi bwabwe nze kyensinga obarikogonizingako nti bo baagaana okufera, baagaana okuyingira obwabamafiya obwa kifeesi. waidha qila lahum tabiu ma anzala llahu qalu bal nattabiu ma alfaina alaihi abaana. Bo bagamba bayogera kaati nti ffe tukyali kubiri. Idhan kyefu twavaayo n'omusomo guno nga tujja tunnyonnyola adaatu eza abawarabu ng'obusiraamu tebunnaba kujja, era twannyonnyolako min adaatihim qabla al-islaami, ezimu ku nkola ze balina ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Twagamba nti kaanu ya'buduuna al-asnaama, baali beesinza amasanamu. Eyo yali ada min adaatihim, mu kalisha zaabwe ez'abawarabu ng'obusiraamu tebunnaba kujja, baali beesinza amasanamu. Eyo ada twagiraba omulundi oguwedde. Twalaba min adatihim aidan, twagamba ki? Kanu la yuwarithuna albanat waqad fassalna alqawla fi hadhihi almas'ala, baali tebasikiza baana baki
babuwala ng'obusiraamu tebunaba kujja. Abawarabu baali tebasikiza baana babuwala, ng'omusajja bwafa abaana babobuwala tebasika baviiramu awo. Eyo ada gye baali balina kaliki eyo ey'obutasikiza baana babuwala, obusiraamu bwe bwajja ne bugijjawo, nga bwe bwajjawo okusinza amasanamu ne bubajjako obutasikiza baana babuwala. Wa min adatihim aidan qabla al-islami, ne mu kalikyazi zaabwe ze baali balina nga obusiraamu tebunaba kujja, twalaba kalikya yaki kanu yarithuna nisaa karuha, baali basikira abakyala mu buwaze, ng'omukyala bwafiirwako bbaawe tewabeerawo kwesalirawo. Mu famire eyo bwe mubaamu amwagala nga amutwala butwa akola ki atwala butwazi wazira nsonga, naam, ng'atwala butwazi siwe kiri yo kalikya twagiraba. Era obusiraamu bwajja ne bujjawo kasasiro, ne bugikuba ku ttaka, ne bugala tetwagala byawongo, tetwagala mpisa zitali za buntu. Omukyala wa ddembe okufumbirwa mu maka ago oba okunoonya gy'anaafumbirwa awalala. Eyo ada twagiraba, yali yakusatu. Wa min adatihim aidan, era mu kalikyazi zaabwe zetwalaba ze baali balina ng'obusiraamu tebunaba kujja Abawarabu, anna al-awlad al-kibar, abaana abakulu, kanu yarithuna ummahatihim, baali basikira bamaama baabwe. Ng'omusajja bw'aba afudde ng'alese abaana abakulu, ng'alese n'abakyala abawala abato baba yakawasa, ng'abamu ku bavubuka bakola ki beddiza bamaama baabwe. Ekyo nno okiraba nti kyaliwo qabla al-islam, ng'obusiraamu tebunaba kujja, ng'abasajja abakulu mu jahiliya obusiraamu tebunaba kubeerawo baali bawasa abawala abato. Era ekyo obusiraamu bwe bwajja tebwakijjaawo ekyokuba nti omuntu asobola okubeera mukulu nawasa omuwala omuto. Ekyo obusiraamu tebwakijjaawo, ila yaumina hadha kikkirizibwa mu busiraamu. N'olwekyo ensomesa yonna egamba nti temuwasa bawala bato, kiraga nti ekoonagana ne shariya entuufu ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukkirizibwa okuwasa abawala bato newankubadde omusajja ayinza okuba ali myaka 45 47 nawasa emyaka 218 tekigaanibwa, kikkirizibwa mu busiraamu. Owaataano ow'enkaaga okuwasa owa 25 mu busiraamu kikkirizibwa. Sunna ya mbaka qawlan wa fi'lan, yakyogera ate n'okikola n'akikola. Okitegedde? Sunna y'emirundi ebiri okuva ku nabbi, mu bigambo bye yayogera nga akkiriza, ne mu kukikola yennyini n'akikola alayhi salatu wassalaam. Nawasa Aisha radiyallahu anha ng'emyaka gya nabbi gyali mikulumu, ate egya Aisha nga giri wansi ddala. N'olwekyo eyo ada kalikya ali muhimu ffe kitubadde twagala okusikira omwana, okusikira maama we kyabuwemu. Era Allah bwe yali akigaana yayongeramu ne tagliv, okulaga nti ate kibi nnyo. Obwenzi obwa bulijjo Allah tabaraka wa taala bwe yali abugaana yakozesa fahisha yokka, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wa amma shiri Allah wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, temuwasa abakyala abawasibwako baani bakitammwe, innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Nayongeramu ekigambo maqta wa huwa al-ithmu al-kabir, ezambi gunene nnyo, kikola kya buwemu ate zambi ddene nnyo liriko ekibonerezo kinene. Idha eyo ada twagiraba min adatihim qabla al-islami, obusiraamu bwajja eyo nayo ne bugijjawo. Naam, kanat iddatu limutawaffa anha zawjuha sanatan kamila, omukyala bwe yafiirwako bbaawe yakungubaganga omwaka mulamba nga tannakkirizibwa kufumbirwa. Ngewe kiri era mu Baganda nti omukyala bwafiirwako bbaawe alinda olumbe ne bamala okulwabya ne bamunaazaako amaziga, ne bwe gubera mwaka oba myaka 2 olwo n'alyoka alowooza okukola ki okufumbirwa. Eyo kalikya naye obusiraamu bwagijjawo kubanga eyawukana ne alfitratu assalima, obubumba obulamu. Omukyala abeerawo atya nga tudde omwaka mulamba 2 3 awamu n'ekyo nga amaze okubeerako n'omwami, ate ogambe mbw abeeraawo bbaawe afudde, ate gwe n'oga nti abeeraawo omwaka mulamba oba 2 la obusiraamu ekyo ne bukijjawo. Era obujulizi ne tubulaba nga idda y'omukyala afiiddwako bbaawe Allah yagizza ku myezi 4 n'ennaku 10. Naam, eyo kalikya twagiraba. Kalikya endala nga nnyingi, obwedde ogamba 5 zokka, olabye
obudde agamba ttaano naye ate ze yakayiwawo yayisizaawo dde ttaano. Kanu yahlifuuna biabaihim, baali balayira bakitaabwe. Obusiraamu bwali tebunaba kujja, Abawarabu baali balayira bakitaabwe nga balayira emizimu gy'abakitaabwe baani. Obusiraamu bwe bwajja Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akiziiza naga nti inna Allaha yanhaakum an tahlifu biabaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Allah abagaanyi okulayira bakitammwe. Oli yenna bw'aba awulira nga ayagala kulayira alayirenga Allah, oba si ekyo akole ki? Asirike. Ebyo byonna byonna twabiraba bitafsir. Naam. كانوا يحرمون على أنفسهم بعض المآكل والمشارب. Ekali kyano gye twasembayo wekyewedde. Baali eba yakumeka ya musanvu min adatihim qabla al-islam. Baali bayina bye beeziyiza ebimu. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم شركاء. Ne bwe kyavanga mu nga kifudde nga bakati n'abakyala baddembe okulyako, naye bwe kaba kalamu nedda basajja bokka bye bakalyako. Idhan baali bayina emiziro mu bufunze, baali bayina emiziro Abawarabu. Ekigambo ky'omuziro, baganda bange Abasiraamu bakiddiŋŋana nnyo abawalimu. Kati soogera ku bantu ba bulijjo, wabula abawalimu baddiŋŋana nnyo ekigambo ekyo ku marediyo ne ku TV ez'enjawulo, nga bo ekigambo kyabwe kigamba ki? Bagamba ebigambo bino wammanga nti mu Buganda mu adaati zaffe naffe tusobola okubaako ebintu bye tutalya. Omuntu obutalya kintu si musango, okitegedde? Era bw'owulira Seka nga ayogedde ekyo oyinza okuga oba kyayogera kituufu. Omuntu obutalya kintu naga nze sirya mmamba, nze sirya kkobe, nze sirya butiko, si musango, oba okitegedde? Omuntu nga talya mmamba omuvunaana ki? Ye oli bw'aba talidde mmamba gwe ofiirwa ki? Oli bw'atalya butiko ofiirwa ki? Oli bw'agamba nti nze sigenda kuwasa mukyala wa kkobe nga naye wa kkobe, gwe ofiirwa ki? Allah yamukkiriza okuwasa wonna w'abayagadde. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Ma taaba yani wonna w'oyagadde gwakulungiyidde owa halaali gy'oli, Allah byakkiriza okuwasa. Gw'ofa ki? Bwe baba abantu balidde kkobe na nseenene na butiko na mmamba, mufa ki n'abantu? Era abantu mwagala kubajja mu bika byabwe, mwagala kubajjako mannya gaabwe. Problem baganda bange weerisi weewo. Awo si we wali obuzibu. Omuntu obutalya nseenene n'obutalya mmamba n'obutalya ndiga, awo si we wali obuzibu. Era omuntu obutalya nseenene na kkobe na butiko, ekyo ffe si kye tumuvunaana, oba ekishalya si kyemuvunaana. Ndi bwe mba siridde ekyennyanja ekishalya envunaana tenvunaana, bwe mba siridde butiko ekishalya envunaana tenvunaana. Tayib, obuzibu buli luddawa? Era mukyo abantu abamu tebatutegeera bubi mutugaana abantu okwetuuma amannya g'ebika byabwe. Ekyo tetukigaanangako omuntu okutuuma amannya g'ekika ky'emmamba oba ekyendiga oba ekyente, ekyo si kyetugaana. Omuntu osobola ogatimba ogatuuma nga naffe kati bwe tukuŋŋaanya agaffe ag'ekika ky'egundi kyemutegedde ewakasolya, oyo omulenzi namulonda ye wakasolya oyo badde sinamubanjulira oyo wakasolya kasolya k'ekika kyaffe eky'embizzi tukuŋŋaanya amannya. Kati naffe tujja kutuuma amannya gaffe, tiwali atugaana kutuuma amannya ga kika kya mbizzi. Atugaanira kuki? Anaayimirira atya nga tugaana? Tiwali kyagenda tugaanirako. Okiraga oba tondabyo yakuwandiika ekika kitambula. Nembabuuli problemu weeri baganda bange Abasiraamu, senga abantu baali bategeerawo, gwokimanyi waliwo baseeka bagamba Allah subhanahu wa ta'ala tatugaanangako kuba na bika, era bagamba nti
abawarabu balina ebika byabwe era obuli al hashimiya al quraishiya atayimiya oli aba mukika atayimi oba abawarabu balina ebyabwe era ne baleeta n'obujulizi obuyimirizaawo emiziro nga bagamba ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Omusajja bw'asimbula aya eyo ng'ali ku TV oba ng'ali ku leediyo bannange naawe okakkana noga nti olaba kati bano basenjala batulimba bulimbi oba batamwa butamwa Buganda bafune ensi endala. Allah aga nti abange mu abantu nze nabatonda nga mbajja min dhakarin wa untha ya Adamu ne Hawa waja'alnakum shu'uban wa qabaila ne mbateekamu amawanga n'ebiki awo ne bavulunawo n'ebika amawanga n'ebika waja'alnakum shu'uban wa qabaila amawanga n'ebiki n'ebika litaarafu mukole ki mumanyagane. Abasajja bakuŋŋaana buli mwezi ogw'e12 bakole ki bamanyagane. Allah yagala tumanyagane litaarafu biri mu Qur'ani abo baddeyo basome olaba litaarafu abantu bakole ki bamanyagane. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Wallahi kyobala Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala mu bigambo bye ebyebbeeyi yagamba omuntu ayimirizaawo obubuze talina waayinza kusimbula bujulizi n'abuleeta nga buyimirizaawo obubuze okujjako mu bujulizi bw'abaleese bwennyini mubeera muraddun okuzzaayo obubuze bwe mu bujulizi bwennyini bw'abaleese mubaamu ekizzaayo obubuze bwe kubanga aya yennyini eyo yennyini ekigambo ekisembayo inna akramakum 'inda Allahi atqakum kizzaayo obubuze bwavuunula aya nga ayimirizaawo bulimba na miziro. Ekyo ekigambo inna akramakum 'inda Allahi atqakum kizzaayo obubuze bukulembedde butya nina kubuulira mutani wange ddala atandise okwewuunya ekigambo ekyo kizzaayo obubuze obwo naam kibuzzaayo obubuze. Tayib emiziro lwaki abantu tubeesibako nnyo n'ekigambo ky'emiziro? Ensonga eri egi enkulu anna sultata at-tahrim wat-tahlil fi yadi Allahi al-wahid subhanahu la yunazi'u ahadun fi dhalika anna sultata at-tahrim wat-tahlil fi yadi al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Obuyinza obuziyiza nti kino ekintu kiri haramu ogamba nti kino kiri haramu muziro sultata at-tahrim wat-tahlil biyadi Allahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Ayina obuyinza obugaana obuharamisa n'okuhalalisa abuyina yani ya Allah subhanahu wa ta'ala yekka yatugaana nti kiri haramu kino kiri halal era tuwali n'omu amukyalenjinga mu byabagambye biri haramu. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yina anywezaawo ekyo n'agamba nti alharamu ma haramahu Allahu fi kitabihi. Allah kyeyafuula haramu kyekyo kyeyagaana mu sharia fi kitabihi huwa nategeeza sharia imma mu Qur'ani mu hadith. Naga nti wal halalu ate ekyakkirizibwa ma halalahu Allahu fi kitabihi kyekyo Allah kyeyafuula halali mu sharia mu Qur'ani ba mu sunna. Wama sakata anhu ate Allah kyeyasirikira fahuwa mimma afa anhu kirimu ebyo Allah bye yabaddiramu oli waddembe okulya oba okunywa Allah kyatanyezeeko. Tayib kati Allah subhanahu wa ta'ala n'atakoma kuba nti obuyinza bw'okuharamisa okuziyiza nti kino kitolya kino olya n'atakoma kuba nti yabuyina yekka wabula ate n'atugaana ffeffe nnyini abasigadde wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramu
litaftaru ala Allahi alkadhiba inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Allah nga temugeza ne mwogera ebigambo ebyobulimba nga mubiyisa ku nnimi zammwe ne mugamba kino kya muziro tekiriibwa, kino kiriibwa, naye ng'ebyo bye mwogera muteekawo ku Allah buki bulimba. Era abateekawo ku Allah obulimba tebagenda kwesiima, tebagenda kuwangula ne bwe buli baddi. Ate nga akaseera ke tuli ku nsi kuno katono, mataun qalilu, akaseera akabeewaza gwe n'owaganyala n'oga nti muziro gwaffe era temutuyingirira era mmwe temumanyi. Mataun qalil, akaseera kaba katono. Wano baseeka Abdul Karim babaddewo, ba Abdul Hakim Sekimpi, Bashirya baani, emyaka gye bawangadde 5 mu baseeka abo gye bawangala tebaliiwo, wano batuulangawo 5 mu. Kati egyo emyaka mingi, egyo gikwewaza, egyo gikusimbya nakakongo ku mateeka ga Allah 5 mu kusimbira nakakongo. Mataun qalil, akaseera kajo nga akeeseno nga katono. Walahum adhabun alim, naye ate balina ebibonerezo ebiruma olw'okuwaganyala. Allah subhanahu wa ta'ala ajjanyonyola, nkyanyonyola ekigambo kiki ekiri mu kugaana emiziro ffe. Lwaki ffe wale yaffe eriwa ku bantu abo? Kubanga ngambye bw'agamba okulya emmamba nti sigirya simuyinaako buzibu, bw'atuuma amannya g'emmamba simuyinaako buzibu. Obuzibu buli ludda wa? Obuzibu buli mu kigambo gamba nti ekyo kiri haramu tekiriibwa. Oba kitegedde? Awo wali obuzibu. Kubanga bw'omugamba nti tukuwe emmamba ogirye, agamba atya? Agamba muziro gwange. Awo wali obuzibu wokka. Oba kitegedde? Wama yatarattabu fi dhalika, n'ebigendererako ku ekyo. Omanye ebigendererako? Ebigendera ku ekyo kasaga nti emmamba muziro gwange. Omanye ebigenderako? Tokkirizibwa kuwasa waaki. Awo tugenze kati mu babu, olwo otandise okugaziwa. Olaba? Olwo otandise okugaziwa. Awo wali obuzibu nti buli lwonywezaawo nti omuziro gwo mmamba amakulu eri haramu kuggwe, kitegeeza ow'emmamba tokkirizibwa kukola ki? Kumuwasa. Ate Allah subhanahu wa ta'ala abakyala bye yatugaana okuwasa yabawa peegi kumpi nnamba mu suratu Nisa oba haafu yaayo. Bwe yamala okubamenya bonna 13 n'abakyala bafumbo bw'oba bagasseeko kale 14. Bwe yamala okumenya abakyala be tutakkirizibwa kuwasa n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, abatali bano benjogedde mukkiriziddwa okubawasa. Subhanallah. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihat. Abatali bano bemmenye. Kati kwegamba omusiraamu banne bw'osoma tobanga omusiraamu atasomye. Allah okusalawo n'atandika okumenya hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Okumenya kwa Allah tekulina nsonga. Okutunyola ono temumuwasa, nono temumuwasa, nono temumuwasa, nono temumuwasa, ng'ajja amenya. Oba kitegeera obudde Allah bwawaddeyo okutunnyonnyola abatawasa ng'amenya omu ku omu. Bw'amala okubamalayo n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, abatali abo benjogedde mukkiriziddwa mubawase. Oba bulayi mutegeera kyenjogera? Allah buno obudde bw'abadde atuwadde mu kutunnyonnyola be tutalina kuwasa. Kati gwe bw'oteekamu ababo oba obuva liwinze aye oba ogibadde ekifo kyayo, kwegamba Allah abadde ayisa budde tubonera nsonga lwaki abadde atubulira be tutalina kuwasa. Kubanga gw'olabayo waliwo n'abalala baatayogedde nga nabo tebalina kukola ki? Mwe muli omukyala ow'emmamba nga naawe oli wa mmamba, si bwe kiri? Mwe muli omukyala ow'omuziro gwa maama wo, si bwe kiri? Nabo bayingidde mu bootolina kukola ki? Ate nga Allah yakubuulidde naga nti abatali bano nkukkiriza bakole ki? Mulimu ow'omuziro gwa maama wo, mulimu ow'omuziro gwo mubaaganya okuwasa. Kati sulta, obuyinza obw'okugaana awasibwa
woofiisi ogiyingiddemu so nga agiina ali atya kati na oyingidde era akakanyomero ako ke katabula abantu ne beefuula abatabitegedde. Akanyomero ako obuzibu bw'amawuledi awooka we buli awooka wali obuzibu awookawuka. Kanyomero kaba katini nnyo wekati naye nga kanene ku muntu ategeera amateeka ga Allah, kanene kubanga ekyo kyokola bakita al istidraaku ala sharia, okujjuuliriza eshariya. Istidraaku ghaliban ebiseera ebisinga kuba kukwata mu nsobi kyebayita istidraaku bimaana alqawl. bw'oba genda makulu gakyagomunda al istidraaku abamanyi agenda nakola ekitabo onaga nti mustadriku ala sahihaini, ajjuuliriza sahihaini byetaleeta oba byebatanwa nga hadisi yali eyitawo ku shuruutu zaabwe ne batagireeta, hakikati ebansobi eyo gye bakola naga la neeno yali eyitawo. era nga bula mustadraku gwa imamu al-hakim al-mustadraku لإمام حاكم استدرك هذا الرجل العالم على الصحيحين. ناكل المستدرك على الصحيحين okujjuuliriza eshariya egambye nti wano nze wenkomye kino kyekituufu, kati ate noga nedda ne kino kyalibadde kituufu. Kyobula ffe betugamba abantu nti okusaalira nabbi tetulinako buzibu, nga bwenga okutumba erinnya ly'emmamba tewali buzibu, oga nti sagala kulya mmamba tewali buzibu, okuliisa emmere sikulinako buzibu, okusoma Qur'an sikulinako buzibu. Naye ensaalira kaifiya, eno ensaalira gy'osaalira eno ani yagigamba? Kubanga aya eyakka ng'egamba okusaalira nabbi teyakka kuffe, yakka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Naye aya bwe yamala okukka gwe kyogamba nabbi bakeera kulonda mukyere, bakeera kukalirira mataali, bakeera kuzimba kidaala nga ayese, bakeera kugolola ngoye, bakalifa bakeera kugolola maloboozi. Awooka wali obuzibu kaifiya gye basaaliramu nabbi. Era bajja ne waali bamugamba ya Rasulallah, tumanyi nnyo watuyigiriza okutoolera salaamu, ekyo ne kiggwa, kati ate no aya egambe kukusaalira tukusaalire tutya? Nabagamba munsaalire bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Kaifiya nayo n'agibayigiriza, etteeka lizze ne kaifiya n'ebeerawo. Okitegedde? Ate ibaada etambulira ku ebyo bibiri. Ibaada yonna etambulira kuba nti waliwo etteeka Allah lyalagidde, then kaifiya eva ku nabbi. Kati nabbi byonna yabikola, aya yagibasomera ne kaifiya n'agibabuulira. Kati eno kaifiya yeevaawa? Kati omuntu ng'aleeterwabira, kati mwe abantu bakuŋŋaana, ya akhi ffe tuli ku buzibu waffe si gwe byogamba, mwe mulaba okuliisa emmere kulimu obubi, si ebyo. Ali muhimu ze siri ku mawuledi, amasira ag'amawuledi malala. Nze ndi wano kubanga bwe naagatta ebingi wano bajja kutabuka. Wano ada min aadaati al-arab qabla al-islam, kalikyazi zaabwe ng'obusiraamu tebwonnaba kujja, baali balina emiziro nga baziza, bagamba kino kiri haramu, kino kiri halaali, kino tekiriiwa, kino kiriiwa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba nti kino kyemukola musango gwa noggomola. Lwaki? Sultata tahrimu wa tahlil, obuyinza obugaana n'obukkiriza ayina okukola ekyo yani. Era nabbi n'abaleetera amthila waqiiya nga zijjirayo ddala kyabagamba. Awamu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, ndowooza surat Ahkaf, yaga nti qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ard. Mulaba alladhina tad'una min dunillah, kubanga nabagamba ekigambo tad'una oluusi kikozesebwa kirina amakulu mayitirivu mu Qur'an nga 7. Oluusi kisobola okusegeeza addu'a ey'okusaba obusabi, oluusi ibaada okusinza, oluusi nida n'ebigambo birala bingi. Mulya ogw'omusomo tugusoma wali omulala wali ku Mande kwalidina ogw'eddu'a, mwe muli ebyo ebigambo okunyonyola amakulu ga. Naye wano mulaba ebyo bye musinza ebitali Allah, mubisinza mu janib ey'okuba nti asobola okugaana, asobola n'okukkiriza. Towasa wa mmamba, wasa ow'obutiko. Tolya mmamba, nywa amazzi, akugaanyi. Kati kino ekyokumugondera mu kiragiro kye kyakulagidde noga nti mpulidde mukama waffe, ekyo kiyitibwa kusinza. Omusinza mu ekyo kubanga akulagira, alina obuyinza obukulagira n'obukugaana. Ate obuyinza obwo ffe tumanya abuyina ali ogwo,
Allah yatukkiriza kati okubaawo omuntu omulala n'atugaana naawe nokkiriza ekyo kibalibwa nti omusinza. Okiraba mwe temulina buko nyazaalawo mukwata otya mu ngalo kyemugamba mwe temulina buko ensonyi zibagweramu ddala bwe musiramu temusigaza mukategeera nyazaalawo n'omusemberera n'osula mu kasolya akamu ne nyazaalawo ennyumba emu nyazaalawo gyasulamu nawe n'ogisulamu. Okiraba obuzibu obwa haramu ne halaali weewali obuzibu ani akugaana ani akukkiriza. Kati omuntu okugaana ekintu eno essimu bweba yange nina obuyinza obugigaana oba obugikukkiriza ogikozesa si bwe kiri kubanga yaani kati Allah kyekifaananyi kyaleese wano nti kul araaitum ma tad'uuna min dunillah mulaba abo be musinza abatali Allah aruni madha khalaqu min al ard mundage ku nsi batonda ki kyawo Allah kyakutegeeza kubanga bwe baba batonda endiga balina obuyinza obukola ki obugikola ki bwe baba batonda ente balina obuyinza obugaana ente aruni madha khalaqu min al ard kale okutonda kuyinza okuba kunene am lahum shirkun fi samawati kale basheyaringako ne Allah mugulu bayinza okuba emmamba enamba tebagitonda naye nga baleetayo obutofaali nga buna busatu nabo bawasse ku mmamba yaabwe baba balina sse baba basobola okuba nesse ku mmamba okitegeera oba basheyaringa ne Allah am lahum shirkun fi samawati ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ituni bikitabin mundetereyo obuwandiike bifo Qur'ani nga bugambe mamba teriibwa oba obutiko oba ekkobe oba enseene. Ate Allah obujulizi bwe yasaba subhanallah yasaba mu nsaba ya ta'jizi ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin oba obuufu naye nga bwakiyivu bwa irimu si bigambo genda watatawo mubuuze kale mathala muga naye taata ddala kyeki tugana okulya emmamba waliwo bwino atugana okulya emmamba ayinza okubuuza ekimu ku bibiri watabulika wayonooneka kati ebyo byayogedde temuli kya buyivu n'ekimu. Allah yasabye atharatu min ilmin bwino nga wa buyivu yogedde ekintu ekiri maakul nti emmamba tetugirya lwaki muziro gwaffe ani yagaana nga abasiraamu kufa abasiraamu abalala sibogerako kufa abasiraamu ani yagaana emmamba eri haramu obutiko buli haramu kufa abasiraamu endiga eri haramu ente eri haramu kuffe ani yagaana. Allah asaba bwino nga wakiyivu ahu atharati min ilm in kuntum sadiqin. Era kyobola aya eddako Allah yalaga ati teri mubuze waman adallu mimman yad'u min dunillah ani mubuze okusinga omuntu asinze ebitali Allah abikkiririzaamu abisaba. Ye hadisi ya Adi الطائي عدي بن حاتم الطائي يجري النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يده وفي عنقه الصليب ngaina السنام مسالبه gwali gwa gold nabi nakan utruh anka hadha alwathan sura sanam nali sura hadith twajikona ko wiche wedde ثم انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بدلا بكربا مديني نابي بكا نبابا فولا بكاتوندا بكما بابوي من دون الله نبالك واني نبالك الله نام قال لسنا نعبدهم يا رسول الله نبي تتبسينزا نام قال إلا تري وچولووزا ني أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه أو فتحرمونه tebaba gaana ebintu Allah bye yakkiriza nammwe ne mbagoberera mu ekyo wayuhalliluna ma harrama Allah fatuhilluna ate Allah bye yafuula haramu bo bakkiriza ng'okusamira ng'okusalira entaana ng'okumala abalongo ng'okwabya ennyimbe babikkiriza nga ate Allah yabikola ki yabigaana fatuhillunahu nammwe ne mukola ki ne mugati wali mutawaana qala bala namga ya rasula ogwo gwe guli namga nti fatilka ibadatu kati kye mukola kwe kubasinza gwe ibada ogikolera ekitali Allah ogikolera mukulu wakika
obuzibu bwaffe buli nti abantu bano baharamisa n'okuhalalisa nammwe ne mubagoberera wabulazibu nga nti siyammamba sikulinaako obuzibu warahbaniyatan ibtadauha ma katabnaha alayhim illa ibtighaa ridwanillah fama raauha haqqa riayati abasajja bali beetekako ekintu bagaba bagenda kisobola nekibalemerera nekibamegga warahbaniyatan ibtadauha warahbaniyata bifathi ta warahbaniyatan ibtadauha obusosoloti obutawassa bubiikira be babweteekako ma katabnaha alayhim ffe tubagandangako naye ate ne bubalemerera ne bubamegga era bwe weetoloola emmanju okakasa nti bwabamegga kati omusango ogw'okuteekawo ekintu mu shariya Allah tagaanyi gwe n'ogaana Allah akkiriza ate n'ogaana kati awali obuzibu kati abamu bagamba twayibu nabbi wammwe Muhammad ngenda kubawa ada endala kuba sobola kuva basibawadde ada ndala ngenda kubawa era ndala bbiri min adatihim qabla al-islam naye kino kikulu nnyo kubanga tarassakha hatha al-amru fi qulubi kathiri min annas enzikiriza y'okuzira okuziza emiziro tarassakha hadhihi al-aqida fi qulubi kathiri min annas aqida yakola ki wano yanywera kyobola njiruddeko nnyo okwongera okuginnyonnyola olw'obukulu bwayo emiziro kikulu nnyo wano mu Uganda we tuwangaalya mu Baganda mwe subhanallah mwe mulaba abantu abali wano mu muzikiti mwe abali wano mu muzikiti mwenna tuli bangi naye ffenna wano ne bwe tuba tukoledde ku kigambo ekigamba nti emiziro tegirina makulu okyala Ibrahim ffe abali wano naye fuluma ebweru nasiisa ali ebweru bino byonna byenjogedde mu bwongo bwabwe tebisobola kutuulamu oba ekitegedde kati ye challenge gye tulina oba ekitegedde seka Ibrahim ffenne bwe tuba tukkiriza abali wano ffenna nti emiziro tegikyayi nsonga gye tuli naye be tuwangaaliramu emitima gyabwe gyajjula ey'enzikiriza si bangu bakukyusa mu mwaka 2-3 ne bava ku ekyo ekintu era ebirala byonna omusiraamu asobola okuwuliriza naye ekyo ng'agamba nedda era balinayo obujulizi bwabwe mu kunywezaawo emiziro aya eri gye ngagambye ya ayuha nnaasu bantu mmwe inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nze nabatonda okuva mu kisajja n'ekiki wajaalnakum shuuban ma maana shuuba huna ashab be bantu abawangaalira awamu mu nsi emu nga boga ashabu al-Ugandi shabu Sudani shabu Saudiya eyo shab wajaalnakum shuuban yashab wa qabaila kati qabaila awo Baganda Bakiga Banyankole ate mwe mutegeeramu Ngabi Mamba Nsenene Butiko ndozolaba wajaalnakum wa qabaila qabilatul Baghandiya qabilatul Baghandiya Baganda Bakiga Banyankole iyo qabila wajaalnakum shuuban wa qabaila iyo qabila abasoga qabila si qabilatu Mamba la basoga iqabila tumwe qabila muvuniramu Nsenene Butiko era singa zizaali Nsenene eyo aya yali tekwata ku bantu ba Makka be yakkiramu kubanga ebyo bimwogerako wakayimana wango mu bantu be yakkiramu tebabimanyanga nakko ebyo ate aya ya Qur'an tesobola kukana kintu nga abantu bekkiddemu tebakimanyi tebakikwatana ekitaliyo Allah tayogera bitaliyo bye batategeera Allah yayogera n'abantu abategeera uqala kana Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu al-uqala kana rabbuna subhanahu wa ta'ala yukhatibu al-uqala era ayat bwezibanga teziyingira mu bwongo bw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala ngazisangulawo yetuwa mukama mulimu nasikh wal mansukh amagezi kigatakkiriza ate Allah
abakukallafako ki kyototegeera kyotosobola kukkiriza. Kati emmamba enseenene butiko okubiyita nti qabaila Allah bye yategeeza abawarabu bibakwatirako wa Qur'ani bye yakiramu ye kale siba warabu tugende mu Europe aya bwogivunula muti alqabail ebika Allah yali ategeeza nseenene na butiko na mmamba gisitule aya ogitwale mu Europe oba ogenda givunula ota mu Europe nabo balina enseenene n'obutiko nekobe nemmamba yekedu lwaki tebamuddira kedu embwa balina kakyembizi balina kati aya tesobola kubanga ekola wano wokka Uganda ku sharia yaffe eri swaliha likulli zamani wa makani esharia yaffe ekola wano byekola wano byekole e Rwanda byekola wano byekole mu Europe byekola wano byekola mu Japan byekola mu Asia kati gwe ayo givunule ku butiko n'emmamba la iyo tafsiri ebira qasir ebira nkendeevu kiri wala nnyo tekijja makulu bwokisika tekijja bugandi aya qabaila yali ategeeza mmamba na butiko na kkobe na nsenene kitegeeze Kenya abachukuyu baki mawanga kyamalala gali abajaluo bamasai qabaila bogama nsenene butiko kkobe bamasai kitegeeza aye eba tebuna eba tebakwatako waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu mumanyagane ulira kati tuli mu aya yennyini nga tuzaayo obubuze obutegeeza nti eyo aya tetegeeza miziro ekisooka litaarafu السبب في وجود هذه القبائل التعارف وسيلة إلى التعارف ekyagenderwa Allah mu kututeekako amawanga n'endyoza ffe n'ebika byaffe kumanyagana. Allah tiyagamba kuziza nti muzize oba tegedde nti muzize ne bwe yalibadde kale ng'ategeeza mmamba na butiko na kobe na nsenene nga kyekitegeeza waja'alnakum shu'uban wa qabaila nga tegeeza nsenene na butiko yagamba nti ekyamuteesaawo ebyo mu byeddire muleme birya yatugana birya litaharafu ensonga kumanyagana kubanga mu sharia lwaki aleeta litaarufu kubanga mu sharia waliwo emisango omuntu gy'ayinza okukola nga tunoonya kabiira ye ng'eyina omuyamba omusasulirako oba kitegedde yensonga lwaki ateekamu ebyo tumanyagane banaani abazaala bava mwani basi yensonga enkulu oba kitegedde kubanga mathala qatlul khata omuntu waba assa omuntu mu butanwa ogw'omusango asasula ye n'ekika ne kimusasulirako abantu bavamu kati tetusobola basasula nga tetubamanyi illa wekwataganye n'ekyagiteesaawo Allah ataddewo ebika tumanyagane nti mu kumanyagana waliwo emisango gye tujja okukola tusasulireko munnaffe ng'ab'ekika kye so si tuleme okuwasa so si tuleme okulya emmamba so tuleme okulya obutiko oba kitegedde litaarafu tulyoke tukole ki tumanyagane kati wulira akasembayo akameggera ddala inna akramakum inda Allahi atqakum abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah abasinga ebbeeyi mu maaso ga Allah yoyo abasinga okumutya si bwe kiri wulira okujjawo obulimba atusinga ebbeeyi ewa Allah yoyo atusinga okukola ki okumutya si bwe kiri tosobola kubanga gwe otusinga okutya Allah ng'ate byeyakkiriza okulya gogamba biri haramu okitegedde tosobola kubanga gwe otusinga okutya Allah nga oyingirira woofiisi ye beyagaana okuwasa ng'ogamba mubawase beyakkiriza okuwasa ng'ogamba temubakola ki nga gwe otusinga okutya Allah abadan wallahi tekisobola
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عباد الله اختصارا نتونز كدرس يا ليرو ikigambo ky'emiziro ayaati zonna ze beesembesa oba aya eyo bwe tuba tutunuliddeko eyo yokka teriimu bujulizi bulaga nti emiziro gikola nti omuntu takirizibwa kuwasa wa muziro gwe oba takirizibwa kulya mamba nga wa mamba tekiriimu mu Qur'an. Allah takiragangako era takyogerangako. Allah bye yayogera mu Qur'an wali birala ne bano ne babyesembesa ku nsonga eki endala. Katujjewo ne buno obulimba mweno hadisi eno baganda baffe bagamba nti hadisi eno ey'enswaswa bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yayina ekika kye kyali nswaswa. Bakyogera nti temukiwulirako nabbi yalina ekika yaddira ki nswaswa era bagimuleetera n'agaana okugirya. Awo we baagala awo nabbi yagaana okukola ki okulya enswaswa. Tuli ku kaida ya Ibn Taymiyyah nti oli kyaleetanga obujulizi okuyimirizaawo obulimba kyennyini mwe mubeera obujulizi obuzzaayo obulimba bwe. Muno tugenda kulaba obujulizi obuzzaayo obulimba. Hadithi ya Ibn Abbas agamba dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita Maimuna. Nayingira nze ne Khalid ibn Walid ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nyumba ya Maimuna. Fa utiya bi dhabbin majnudh wa mahnudh. Fa utiya bi dhabbin mahnudh. Ne batuleetera enswaswa joyinza ganti oba yali nsiike oba nkalirire nga olaba ekyennyanja bakikalirira obulungi oba akabuza bakalidde bulungi. Fa ahwa ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi. Nabbi kyava yanjuluza omukono bwati akole ki akwate alye. Faqala ba'dhu an-niswa allati fi bayti Maimuna. Abamu ku bakyala abaali mu nyumba ya Maimuna baali baweereza bagenda kulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga alya agenda okulya bwati ne bagamba akhbiru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakula. Nabbi mumubuulidde kyagenda okulya mumutegeezeza mumugambe Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagenda okulya. Ne bamugamba ya Rasulullah nti nswaswa. Farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada. Nabbi najjayo omukono bwati yali atutte omukono okutoola ne bamugamba nswaswa. Nabbi najjayo agamba faqultu aharamun huwa ya Rasulallah. Ekyo kigambo kikulu aharamun huwa ya Rasulallah. Enswaswa eri haramu bimaana muziro okulya enswaswa ezira okugirya. Qala la Nabbi naga si haramu bw'oba oyagala gamba si muziro. Okiwulidde ekyo kyetegereze kyekisooka si muziro si haramu okugikola ki tayib nga tonnagenda wala buuza ow'enseenene lwaki tolya nseenene olabe jawaabu ye oba efaanana neya Nabbi. Ow'enseenene kimugaana ogirya ki ajeddira kitegeeza ye muki muziro haramu. Ye Nabbi bamubuuza haramu agambye atya si haramu. Kitegeeza enswaswa teyali muziro kuki ako kalabye weekali awo tegwali muziro gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti walakinahu lam yakun bi ardi qaumin. Enswaswa ewaffe Makka gye nakulira teyaliyo ewaffe. Fa ajiduni aafuhu aga nenesiŋŋaana nga yani akrah aklahu ntamu ogirya saagala girya omutima tegujagala saagala kugirya. Qala Khalidun okulagira dda nti teyali haramu era eriibwa. Qala Khalid ibn Walid yali kukijiraga nti fajitarartuhu fa akaltuhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzur. Nze kyenava njisusumbula nenjikoona nga ne Nabbi antunuulira bwati yasusumbula enswaswa nenjiwaako kiyiifuyiifu nendya nga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam akola ki. Kitegeeza ogwo tegwali muziro kubanga n'abamu
ku bantu abaava e Makka nga Ibn Abbas ye tayogedde mu zisaalya. Okiwudde? Ibn Abbas w'e Makka ate mulangira ali mu lyo lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekiraga nti tegwali muziro, nti teguliibwa mu baali bavudde e Makka bennyini mulimu abakola ki? Abaalya. Tuli ffenna? Tayib, ekikulaga nti buno si bujulizi bwa muziro. Emiziro egyewaffe tatarattabu alaiha umur, kuliko bingi ebigitambulirako, gamba nga amannya. Tuli ffenna? Kati osoma taarikhi wa Busiraamu, wali owuliddeyo e Makka nga waliyo abalina amannya g'enswaswa? Anti gwe muziro. Singa gwali muziro gwa Nabbi, amannya ga Nabbi ne banne gaali ga nswaswa. Jibrilu Abubakari muwonge wabye njogera abirikiriya. Amannya ga Nabbi gaali ga nswaswa. Wali owulira sahabi nga kanti sahabi oweki? So wano ab'ensene baba n'amannya agaki? Ab'endiga gaki? Ekyokusatu, wali owuliddeyo kacaba kusomesa taarikhi w'e Makka oba kale w'Abarabu bonna wa hatta qabla al-Islam, nti ab'enswaswa baali tebawasa banswaswa. Wali okiwuliddeyo? Nti ab'enswaswa baali tebawasa banswaswa. Wali okiwuliddeko? Tekyaliyo. Obujulizi bukulaga nti tegwali muziro gwa Nabbi. Ekyo ekisembayo ddala kweyo hadisi okulaga nti tegwali muziro gwa Nabbi, yagamba nti fa inni ajiduhu aafuhu, nze neesiŋŋaana ng'omutima gwange gugitamwa. Tuli ffenna? Abantu Abaganda ba wano oba Bannayuganda bonna bw'obasitula n'obatwala mu Asia, China, India, bw'ogendeyo mba China, Abajapani, ne bakusiikira ebikere ne babikusiikira bulungi, ne babikuleeta kasowaani ng'ekijjulo kyabwe ekisookera ddala ekisava ekiyitirivu. Oba ne basiiseko ebisaanyi, tusaanyusaanyi nga batusiise tutuboobedde, bakusiikira ebisaanyi ebikere ne babikuleetera. Kati n'obitunuulira misota n'ogamba kiki kino? Ebikere wano kyekyokulya ekisookerwako obumpwankimpwanki obusookerako ddala. N'ogamba bannange sijja kulya. Ne bakubuuza lwaki tolya? Ewaffe e Uganda tetulya bikere. Oba ogambye nti ewaffe e Uganda ebikere muziro? Oba abantu bategeera bye njogera? Oba ogambye nti ewaffe e Uganda ebikere muziro? Tobirya lwakuba ewammwe temukola ki? Naye tobirya lwakuba nti ekigaanya okubirya si kuba nti muki? Bayibula bye batambula ennyo. Bw'ogenda ne bakusikira ebikere ne babikwa n'amakovu, kovu nga lyegolodde liti oba lyeweseemu, makovu nga amanene gano agaakula agalinga amayuuni ga bwayiise, ne bakweta ekkovu limwe nga lijja kukumala Ibula. Olya ekigaanya okulirya guba muziro. Lwaki tolirya? Ewaffe Uganda tebakola ki? N'omutima wange tegukola ki? Tegulyagala, tegujja kutemenga. Nabbi ya ansa gye yayogera, wabula teyagamba nti gwali muki? Muziro gwe. Ekirala kyennyini era kweyo ensonga ya hadisi, ku nsonga ya hadisi yennyini tuli ffenna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba lam yakun bi ardi qawmi, ewaffe teyaliyo, ewa e Makka si bwe kiri? Kyekimuganya okukola ki? Kati omuntu bwakusiŋŋaana e Kenya n'akuleetera enseenene n'omugamba nti saagala nseenene, kyekigaanyo zirya, osobola omuddamu Nabbi kye yaddamu? Nti ewaffe enseenene tezikola ki? Kiba kituufu ekyo? Ewaffe enseenene teziriyo. Bw'obuuza wano omuntu mubali wano asobola okuga nti ewaffe enseenene teziriyo e Uganda, Nabbi kye yayogera? Oba obutiko oba ekkobe oba etegeera? Ate Nabbi kye yali ategeeza ba abantu b'e Makka bonna baali enswasa tebakola ki? Tebagimanyi era nga tebagirya. Kati bw'obuuza abantu b'e Uganda bonna emmamba n'obutiko n'ekkobe n'enseenene n'endiga, temwabimanyira bbiri ab'e Uganda? Temwamanyira bbirya? Tubirya si bwe kiri?
kiriga tekikwatagana na kya nabbi. Ekya nabbi kyali kibuna Makka yenna, ekyammwe kibuna paati y'abantu. Si bannayuganda tebalya nseenene, tebalya buti. Biba tebikwatagana na kya nabbi. Tewali wadde. Nolwekyo okwo kuba kuguyaguya kusomesa busiraamu ensomesa ey'okunoonya kapiraamu. Kusomesa busiraamu mu nsomesa ey'okufuula adilla. Ekisembayo baganda bange min adatihim qabla al-islam wa'adu al-banat bi-alf wa'adu al-banat kana lahum wa'adu al-banat bi-alf wa'adu nga bw'ogamba wa'adu awali ayini tekawo alf wa'adu al-banat. Abawarabu ng'obusiraamu tebunnaba kujja baali batta abaana baabwe abawala. Obusiraamu bwe bwajja ne bugufuula musango gwa naggomola okuddayo kutanda, okuddayo ne kakutanda n'otta omwana ow'obuwala, era ne ku kiyama nga gugenda kubeerayo. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, bwe gulibeera omusango gw'okutta abaana abawala gubuuziddwa ewa Allah, musango ki, zambi ki eryabasisa? Eyo kale kye ey'okuziika abaana abawala, ey'okutta abaana abawala, obusiraamu bwe bwajja ne bugikola ki? Ne bugijjawo. Kubanga Abawarabu baali batamwa okuzaala omwana omuwala. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsiku ala huni am yadussuhu fi turab. Awo tugenda otandike kuvunula aya eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.